miliyoni emu ya cash buli atuwa details ku basirikale abazze e Kamwokya ne Kavule. Bw'oba olina details ku basirikale abazze mu operation ku kitebe kyaffe ekya people power e Kamwokya ne Kavule, tugabira aina details tugenda kuwa miliyoni emu. Osobola ziweereza ku Facebook page zange oba TikTok page zange. Miliyoni emu tuwe details ku basirikale abazze mu operation e Kavule ne Kamwokya. Buli musirikale tumugabirako miliyoni emu. Genda ku Facebook page zange Sudi Lukwago SUUDI Lukwago oba Sudiman SUUDI oba TikTok page zange zonna. Weereza details tukuwa miliyoni emu. Nga bulijjo bagamba nti bino si bya kusaaga era kati obulira bataddewo omudiri gw'ensimbi ezo nno ssente nnyingi akakadde. Singa oba olina details z'abo abaami abalumbye ekitebe kya NUP naye details tunaazijjawa. Abasajja nga bazze nga beebiisa obukokkolo era nga wabalabye nga beebalama ne cameras. Abantu abamu bagamba mbu bandibanga oba oli awo abantu abo bulijjo bambala ne uniform za NUP ne bajja ku kitebe nga nabo balinga ba foot soldier titomanya naye nga bagambye nti gwoba olina kyomanyiko ku bantu abo leeta information ebisigadde weesirikire. Ate nga tukyali ku bintu ebyo byennyini, Katikkiro Charles Peter Mayiga oyo no Katikkiro wa Buganda gwe twogerako bamwandikidde ebbaluwa. Ebbaluwa eno evaawa? Ebbaluwa eno eva mu PLU era nalabyeko omukulu agisayininzeeko ye David Kabanda. Ebbaluwa eno ewooninga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mbu alekeraawo okukola statement eziri partisan era mbu ekintu kyeyogera nga demandinga okubanga Kano Kizza Besigye ateebwa nti ekyo yali ayereka partisan politics. In fact yatuuse n'okumulangira mbu PLU yateeka obukadde 10 mu Buganda Kingdom bwe yali ategeka Kabaka birthday run era n'ateeka omutegeeza mbu bw'anayongerayo ng'akola partisan statements mbu zijja kuba nga zitaataaganya good relationship Buganda Kingdom gyebadde nayo wamu ne PLU kubanga mbu abantu bano babadde bakwatagana bulungi Buganda Kingdom ne PLU. Naye mbu Katikkiro wanayongerayo kubanga akola statements eziri partisan mbu tebajja kukyebeera okuggyako kubanga mbu nga bateekawo embeera. Annange mbu yakoze bubi okubanga yakola bubi okubanga akola statements ezaali zidemandinga nti Kano Kizza Besigye ateebwa. Ekibaluwa kikyo kikuteereddawo awo omukulu David Kabanda. Muganda wawo oba naye Muganda oba yesi Muganda sikimanyi naye nga bw'atyo ekibaluwa ekyo direct kigenda wa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'ensonga bazitaddemu yayina mbu kubanga ebintu ebimu mbu alaba birabi mbu si buli kimu nti alina okontributingako, si buli kimu mbu nti alina okuba nga ateekayo eddoboozi. Awo wetuli naye nga ffe mpola mpola amawulire tujja kuba nga tugakuwa era tujja kuba nga tugakutuusa kuwona woli wonna wosinzidde. Naye ng'abaana bo bagamba bugambi nti ffe tetuli bamatevu, enough is enough. Tulina okuba nga oba oli awo wabaawo ekikolebwa tuve mu mbeera embi bwetu. Twalwana shut up you kumanyoko mugambe twatta twatugumbula twasiyaga twabba ente z'abantu twabba embizi twabba enkoko betwamala okutta ne twapamanako kye muba mugamba temulina gwe mwalwanirira mwerwanirira mwe n'embuto zammwe. Bannayuganda nakati bakyattibwa mwatta Ssaabasumba
mwataseka kirevu musese girinya muze mutemula abantu ne mundu muze mukola ebikolobero temulina gwe mwalwanirira muwoza mwalwana shut up you koma nnyoko takosindika bbi obudde buno tusala magezi kubejjako basajja mu abatemu abatta abantu eruweero shut up you buli kimu kyetwakola tukimanyi era tulikodinga okitegeera tetuli basiru mutufuze emyaka kumpi 4 ng'ensi yaffe eddabuzi mabega muwoza mwalwanirirani mwebaka otulo tetukyagala kwebaka kati mutwesonyiwe tusala ntotto kubejjako twongera okubajjukiza tubayeekera mu lwatu nga n'ensi eraba twagala kubeegobako twakowa twalwana twabikoowa dda mugambe twatta twabba twasiyaga musiyaza abaana b'abantu okumpi okumala emyaka 38 nemufana ne basaponsa abateekamu ssente okulya abantu obubina musibye abavuganya bodiyanga ali mu kkomera bapolitical prisoners bali mu kkomera oba tali musango bambala engoye eza lwedi muwoza twalwana bye mwalwanirira boyi tugenda kubejjako ku kifuba mba mwagala oba temwagala takosindika bbi bampita jjeno kibirige ate ndibagamba mu lwatu nga n'ensi eraba kitegeera tambuza video statements zize zikolebwa era nga naddala abo abagenda mu nsiko bakozesa nnyo statement eyo twalana abantu gye bakooye tebakyayagala kubanga bakola ki bawulira era nno abantu bagamba nti ensonga yemu yennyini eyo ebaleetedde okubanga oba oliyaawo beetaaga okubanga bagololerwa entumba nti kisuuse ekigambo ekyo twalwana kati nno nti baagala naffe twali tetunazaalibwa twali tulina okubanga naffe tugenda mu nsiko tulwanire mu mbuto z'abamama baffe kubanga batumazeeko emirembe era byonna nga bigenda mu maaso waliwo ne statement endala abaana gye batandise okubanga bakozesa ene statement egamba mbu ani yagambye Bobi Wine mbu bannayuganda beetaaga freedom oba omuntu y'omu yagenda nga commentingako oba abantu b'enjawulo abazze nga bakomentinga ku kintu ekyo naye nakyo abaana bagamba nti bannange mulekeraawo gwe oba oli mu comfort zone yo beerayo eyo mutuggyeko akatijjo mutuggyeko ate nekyewuunyisa nti n'abasinga abamu bakola comment eyo just for fun okulowoozesa abantu nti oba oliawo embeera gye tulimu nnungi oba buli omu agisanyukira. Mwera, who told Bobi Wine that we want freedom? Mwera, who told Kizza Besigye, butwagala otulwanirira? Era, who told you guys to march on the streets, to march to parliament? Was it our issue? Well, getting down to this, I don't really think each and every issue of Ugandans should be each and everyone's issue. You understand? Because when I go back down to my village, what most of the children face is lack of quality education, okay? When I come to Kampala, what some of my business people may face will be, taxes and all that. When I go down back to my village, what I may face may be poor roads, which some people in Uganda may not face, but they'll complain about the potholes and the dust. You get? So, a good gentleman once said that until all of us develop a central nervous system, we are far away from liberation. But I always tell people, just like death, a revolution is inevitable. How we prepare ourselves for one is what makes the difference. It will come. You may act as unbothered as much as you want, okay? But it will come either by gun, either by anything. I'm not threatening, but I'm just saying. Ugandans have to be ready for change. The government has to be ready for change. We must be able to develop systems that work for Uganda, a sustainable Uganda, for years to come. So my friend yesterday was telling me, but please, do you know that even in 50, 70 years, Uganda is still going to be poor? And I'm like, why? Because, man, we don't even have money to finance this country.
ndowooza obiwulira era owulira ebitemagana. Yes, ekigambo ekyo ne statement eyo abaana gye batera nnyo okkozesa mwenze nga mubisanga era muzze nga mubiraba ku gundi ez'enjawulo, ku platforms ez'enjawulo. Kyesimanyi nange oba statement eyo ekolebwa muntu omu oba abantu bangi abagenda nga bagikozesa, naye nga birabyeko nange statement eyo almost buli woobikula osangamuko ng'omuntu ataddeko nti ani yagambye Bobi Wine nti twetaaga freedom, ani yagambye Bobi Wine nti twetaaga freedom, ani yagambye Dr. Kizza Besigye nti twetaaga freedom. Tekiba kitegeeza ki nti oba oliawo mugamba nti ebiri mu maaso oba ebigenda mu maaso neno mu ggwanga biryose oba byeyongera okuba nga bikola ki nga bigenda mu maaso. Statement eyo tewoomya matama era nga si nnungi, tesanyusa yadde n'akamu. Okitegeera kyeva olaba omwana avuddeyo n'agamba nti ebintu ebimu biriwo just kubanga bitumalamu amaanyi. Ate nno ekisinga okwewuunyisa nti n'abakola statement ezo si be bali obulungi, naye abamu ndowooza just babikola for fun okubanga balowoozesa abalala nti oba oliawo mu mbeera mwe tuli buli omu omusanyufu. Yes, ne tuvaawo era ne tuddeko amwokya ku bintu byaffe bye baatutte era nga twalabye nga directions tulaga ebintu byagenzeewa. Nalabyeko awo gundi eyaddira Fred Enanga mu bigere nga agezaako okunnyonnyola ebintu babituutewa era nsonga ki, naye abaana babagamba nti bannange ebintu ebyo mwatutte si bya bulijjo. Ebintu bye mwatutte bwe bibeera nga ebisinga byonna byabadde bya app kankiddemu gumu. Ebintu bye mwatutte bwe bibeera nga ebisinga byonna byabadde bya app aga amasimu ne kompyuta ze mwatutte obanga data asinga yenna abadde aterekebwa ku akawunti za app ebyo mwatutte byoya byanswa ebyo finito. Tewali kye mugenda kufuna, nze mbabuulira. Abakozesa app kinene musobola okukinjulira musobola okuzigulawo, yes, naye muyinza okutuuka akaseera ke muzina zigulirawo ne mutasangako kintu kyonna. Era omuntu abikozesa bw'abanga abadde ajjukira bulungi password, ebintu byonna bye yakozesanga gulawo accounts ezo. Baganda bange nze mbasekeredde. Emu ku kampuni gye neesiga ekyasinze okukuuma ebyama bagiyita Apple. Eyo kampuni nzibu nnyo. Abakozesa amasimu ne computers eza Apple mubimanyi, teyeetaaga kwogerera nnyo. Finito, ebyo byoya byanswa mbabuulira. Ate bwe zibeera nga zineeno like zino gadgets empya ze bafulumya, olaba essimu yokka okuva ku zi iPhone 7 Plus okudda waggulu. Muganda wange ovanga ku kintu essimu gy'obeera obbi obuppi ng'egulwa miliyoni nnyo okudda waggulu, n'otuuka okugitunda nga tomanyi password yayo na buli kimu, n'ogitunda emitwalo 10. iCloud ogimanyi bulungi. Kati anyway, njagala kusaba abakulu abatutwala muteekeewo ennamba oba akawunti kwe tusobola okuteeka ssente. Ebintu byonna bye baatutte tubizzeewo mu nnaku eza, ennaku nnyana nnyingi. Mmwe oluvannyuma lw'ennaku 2 munaaba mutubuulira ssente eziriwo. Ne bwe kaba kawumbi tujja kasonda. Bano basaaga. Yes, tukyeyongerayo nkugambye enno oluugi balugulidde ku pata. Omanyi okulumba omuntu naye nga wasanga nga yakwetegekera dda kyekyaliwo. Bano bagenda okukola olulumba ssinzigu nga yo ku kitebe baali babeetegekera dda kubanga baali bakisuubira nti nga we tugenda mu 2026 akalulu kano buli kimu bajja kikola era baali bakisuubira nti bajja kulumba ekitebe. So kyeva olaba nti nabo baali simati nnyo mu buli kimu bakikola mu bwegendereza nga bamanya nti buli ky'olunaku lumu kino kijja kubaawo. Ate munnaffe tugendeko
juzi ekyali Lugogo Cricket Oval, omukulu Pastor Sempa avuddeyo n'alaga obutali mativu. Pastor Sempa ono atuuze tumulaba nga mufanguuni nga Pastor Bugingo bw'atera nnyo okukikozesa ekigambo ekyo nti mufanguuni, era abaddeko nnyo ku sayidi ya fangoni eno, naye this time around agamba si musanyufu n'ekintu juzi ekyakolebwa wali e Lugogo Cricket Oval, era nalabye abantu bangi ko abavuddeyo kubanga bakondeminga ekintu kino nga bagamba nti omukulu Alien Skin yamokinga Katonda okuvaayo n'ajjira ku musalaba nti tekyali kya bwenkanya era kintu si kirungi, era the same thing Pastor Martin Sempa avuddeyo n'abanga akondeminga ekintu kino. Atuwulire mu bigambo bye ayogedde ki. Ekintu Patrick Mulwana amanyiddwa nga Alien Skin, ate gwe manyi mukwano gwange gwe mbuulira enjiri. Ekintu kye yakoze wano ku lunaku olwokutaano kyabadde kikyamu nnyo. Ekintu kye yakoze eky'okujja n'avoola omusaalaba n'anywerako enjaga n'ayambala engule ng'alinganga gwe bayigganya ng'alinganga ameemeka Yesu, kintu kyabadde kikyamu nnyo. Kati ffe abakulembeze b'eddiini, abantu abatya Mukama, kyatuyisizza bubi nnyo. Era wano wenzize ku lwokutaano nali mu kusaba, Mukama n'aŋŋamba genda osabe. Nali ngenze era ne mbuulira enjiri eri Alien Skin kubanga maze ebbanga nga mubuulira enjiri nti tulina okudda eri Mukama. Naye ekintu kye wakoze Alien Skin tekyabaddeyo, kintu kyabadde kikyamu nnyo. Okujja ku show ate n'ogamba simanya ngezaako, ate sinze sifaanana Yesu naye ate nfaanana nga Yesu, kintu kikyamu nnyo. Kati abantu abaddiini, fe abakulembeze b'eddiini, ekintu ekyo kikola kye kituluma, era tukusaba oveeyo mu nnaku 7 nga tezinnaba kuggwaawo, otwetondere, weetonde okuvoola eddiini Bulidde kuliko ne deadline, bamuwadde deadline nti aveeyo yeetonde. Badawe nga wenkugambye mu ntandikwa nti Pastor Martin Sempa y'omu ku bapasita babadde nnyo ku sayidi ya Alien Skin, era y'omu ku pasita waba mujjukira waliwo we yakola yali Nkwekyo Festival, era yagendayo n'asabira n'okusabira ku sheeyo, yagenda n'abasabira era show yaabwe n'etambula bulungi. So abadde nnyo ku sayidi ya Alien Skin. So bw'avaayo n'agamba nti tekyamusanyusiza munange munaddiini, era aba alina ensonga. Wali awo ensonga erimu eggumba. Ndabye abantu bangi nnyo, nalabye MC Cats, nendaba mukyala Nzora Fibike naye yavuddeyo n'aba ng'ayogera ku kintu kyekimu. Abantu bangi abavuddeyo ne bagamba nti tebasanyukidde ekintu ekyo eky'okubanga mbu yajjidde ku musalaba nga Jesus. Abamu ne bagamba nti okujjira ku musalaba tekyabadde kibi, kujja mbu yabadde agezaako okulaga nti abantu balina engeri gye bamuyisizaamu obubi, nti mulabe ebizze nga bibaawo ebimubaddeko, abantu ne bakola ki, ne babanga abamuliddemu olukwe, n'abantu abamu bye yali yeesiga nabo ne babanga abazze nga bamulyamu olukwe. So mbu yagezaako just kulaga kifaananyi oba okupotrayinga nga Jesus we baamulyamu olukwe ne bamubamba ku musalaba, mbu naye ekyo ekifaananyi kye yajjiddemu okulaga nti abantu oba nkyogere ntya, statement ennimi ndowooza okukijjayo bulungi nga wekyandisaanidde, naye mbu abantu abamu bwe bazze nga bakinterpretinga, abamu ne bakikondeminga, ate abamu ne bagezaako okubanga baprovinga point nti kye yakoze tekyabadde na buzibu. In fact abamu batuuse n'okugamba nti omwami bulijjo actinga nga Jesus, mbu naye abeera Jesus, mbu just mukole ki, mupiikinge point oba mupiikinge message Alien Skin mbu gyeyagezaako okubanga portrayinga that day. Nze naawe naye nga yagambye nti bamuwadde ennaku 7, ziti ennaku 7. So tulinde tulabe ekinaavaayo, oba Alien Skin agenda kubanga respondinga ku nsonga eno oba nedda, abafa navaayo yeetonde oba nedda. Alien Skin nga tatera. Nze naawe naffe tuyongereyo tube nga
tugakutuusaako nga tuvuddeko era nga tweyongerayo nkugambye tukukuba left right center tuli ku nsonga ya byonna ebitambula wano eno mu ggwanga Uganda. Omwami avuddeyo n'agamba nti waliwo olugambo oba n'ebigambo ebibadde bitambula era Bobi Wine akolera Museveni era abo bonna be bamu era ebikoze biti. Actually abamu bagenze ku katambi ka chairman Nyanzi nga vudde mu komera. Waliwo gye babadde bamukolako interview nakola statement eno n'agamba nti oba nali njagala kuresistinga era nga nange njagala kudduka ngende nti naye abami ne baŋŋamba nti gwe oli muntu waffe todduka gondera amateeka tukutwale kubanga batuwadde instructions nti bw'ojeema tukuba amasasi. Ako nako bakasazeemu abali katambuza bagamba nti muwulire statement eyo nti Nyanzi agambye nti bali bagambye muntu waabwe nakyo nako bakatemyemu kali mu kubanga katrendinga. Naye omwami ono alina kyagamba tuwulize bulungi mu bigambo bye. Omwami ono agamba nti ono mwami nno muntu mukulu anti abantu abasinga obungi bagambye mbu balowooza mbu struggle talina makulu, bavubuka batalina kyakukola, abanywi b'enjaga, bavubuka abeeremererwa abatalina kyakukola be bali mu struggle. Uliza ebigambo by'omwami ono. Kati abadde bagamba bingi boogera bingi ngu NUP ya NRM Gashumba Bumushana ne buno bububububuka Kariveni Kayanja nani kati NRM yarumbye NRM biturumanyo stonchi wa NRM ataji jamubuzi eyagizalibwamu lwaki kati gwe weebuuze owulira otya boogedde ngu oyo NRM erumbye NRM. Bobi Wine kyagezaako kukola kuba provinga ngu eno si NRM. Ekyokubiri gwe nawe weebuuze tekinologi yajja bwe bali babba obuwumbi oba nkaago oba lukaago babumeka mu Bank of Uganda bamenya banka tibamenya Bank of Uganda zaali wayati abaana we bali abagezi ba computer wizard wingira system yabo neganuukirize system ya NUP yayingire yaki ya government NRM batya ebi batadde ku social media sawa zino n'obwokwata omwana wa NUP baraba wahalaze Katuru omoyayi mugezi ensonga ye abadde agezaako kubanga annyonnyola bambi musajja wattu owulira olulimi asika lusike kwegamba aveeri ndowooza musheeshe naye mu bigambo byabadde agamba nti ababadde bagamba nti nga wentandise wali nti bonna be bamu Bobi bakolera gundi agambye nti Calvin Kayanja ne Frank Gashumba era nno batera nnyo okukozesa ekijambo ekyo naye ndowooza abagambye nti ndowooza mutegedde omutuufu yaani era ali ku kituufu yaani. Awo nga tuvuddeko eyo munnange tudde ku lutalo olugenda mu maaso ssematalo wakati wa Winnie Byanyuma ne General Muhoozi Kainerugaba. Bano bali mu kweyogerera ebisongovu. Luno olutalo luva ku luli mukyala Winnie Byanyuma we yali ku kitebe kya NUP n'ayogera ku Muhoozi ne taata we nti munnange mweddeko
mwe munaaba temutadde bantu awo obuzibu bwe bwava. Muhoozi n'alangira Winnie Byanyuma n'amugamba nti munnange wotajje taata wange mu kamwako nange nja kukwalya nti gwe yadde wali muninkiri wa taata wange naye taata wange yali takwagala yakukwata n'akugoba. Kooli n'agamba nedda osaaga nze okweta ne taata wo twali mu misunderstanding era tulina bingi bitwesirikidde ffeffe mbi nga we twali nti kubanga twasalawo ebintu byaffe tubikole diplomatically. Oba nno tubikole in a diplomatic way nga si bye bino nti kyeva olaba obadde nga we byaliwo byasirikirwa era ne tusalawo nti obulamu buli omu bugende mu maaso. Muhoozi yatwiriza n'agamba stop talking about Muzeeyi you Babylon. I am responsible and you haven't felt me. Muhoozi yagambye stop talking about Muzeeyi you Babylon. I am responsible and you haven't felt me. Olwokuba Bobi Wine yabadde apostinze tweet yegamba nti kyonna ekintuukako Museveni kimukwatako obulamu bwange buli matigga kyonna singa banzita put it on Museveni. Family yange webulawo Museveni is the answer. Singa nsaddaakibwa Museveni is the answer. Singa edi mutuuba abantu abaninanye bafa Museveni is the answer. Nezireeta Masulubu n'agamba stop talking about Muzeeyi you Babylon. I am responsible and you haven't felt me. Oyo Masulubu yayise Bobi Wine Babylon. Kati mugenda bagamba nti Masulubu akuba obubanga ate n'abutabikamu enchwiri akuba ennyositi. Ekigambo Babylon generali yakiyigirawo. Generali amanye ekigambo kye bayita Babylon kitegeeza. Naye mbalaga nti Masulubu amaze ebbanga nga ajjanywa ennyositi. Bino ebigambo Masulubu abiyigirawa nga generali. Olaba omwana w'omusajja ono nti nnanywa n'enjaga. Muwali mugamba nti bwena nnyo enjaga kyakkiriza nti yaginywa n'agivaako. Naye Masulubu munywa njaga nti you Babylon. Olaba omusajja ono nti nabbirira ddata. Ebi bigambo abijja byakoze. Awulira Bobi Wine Babylon. Mwaba Babylon, gwe mu Babylon kuba kitaawo asiiba atubba ssente, atutembula Jona Luli, atusibyeko obulyake bw'enguzi, ne tusobola kumugamba gwe mu Babylon mu Jamaica gobeera Babylon. Wa Babylon ebeera police, bwe ntabira nkona mmundu, gwe Babylon, aba Babylon be babeera ne mmundu mu Jamaica. You have blood clot Babylon. Olina inform lopa. Ekyo kyo wayogedde Muhoozi wafunyewo notes okugamba nti Bobi Wine Babylon, tweet yongi somi, tuwafunyewo gwe Babylon. Gobya ne mundu, gobya nachi, byonna gwe informa. Mwe musinzo tutembula mwe mutubyeko ssente, mwe mufuza obubi Uganda, ensonga ky'abasawo bakaaba, abasomesa bakaaba, abakyala bazala malwaliro bakaaba. Yo ne Babylon yourself. Bobi Wine oyasiko alinze. Onye tweet endala. Kati, nenda ba tweet endala gundi gyataddeyo n'agamba nti mannange Muhoozi nga tweetinga nnyo. Tweet endala Muhoozi n'agamba nti munandibadde nakusedda taata wange yekka yandireeyinze ng'agamba Winnie Byanyima. Ni bannange Muhoozi yagambye Winnie Byanyima mbu yandibadde yamusalamu dde ekijanjaalo. Which son of president is this? Yagambye I would have cut off your bean long time ago, but it is only Muzeeyi who was delayed me. Onayagala kujja kuba president bagashombe bamuleeta. Gashumbo leto kyo mukulembeze agamba nti yali asobola okutta omuntu ne taata we kaya abadde amudireyinze. I would have cut out your bean. It is just that my father has delayed me. And you want to bring this man as a president? Mulowooza Uganda yakuzannyibwako. Naddamu n'agamba nti no, Winnie fuck off. Olaba omwana ono nti yeegomba taata we bye yalyamu. Olaba omwana ono nti yeegombera ddala taata we bye yalyamu. Lwaki agamba Winnie Byanyima nti fuck off? Kuba tweet yeegamba fuck off. Agambye fuck off. Omwana ono yandibanga yeewagira bwe walaba ekifaananyi kya Winnie Byanyima. Yes, byebyo naye nga tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti munnange bw'oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusako wonna woli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tovaawo.